okukomawo kwange naliyo mu parliament ekisanja kimu naye bye nakola ensi yonna ebitegeera mu kuteesa okulumirwa abantu naddala amateeka ge tulowooza nti si malungi eri abantu. N'olwekyo mu kibiina kino ekipya kya National Unity Platform bwe tulabira ddala nti beetegefu okulwanyisa enguzi kiba kitukakatako ng'omuntu alina obumanyirivu ate okubeegattako tukole omulimu ogwo eggwanga lino tulijje mu mikono gy'obuli bw'enguzi gidde mu mbeera ez'okutuusa obuweereza mu bantu. Mulumba Mathias, kikumi kya dola wa People Power. Okomyewo olunaku lwa leero ekitebe kyaffe kya NUP okomyawo empapula ze natwala juzi nga njayanira okubeera omubaka wa Parliament wa Kawempe North Constituency. Era maze okusubmitinga era abakulu baziyisizaamu amaaso nga beetaaga era bye mpaddeyo. N'ekigendererwa ekyokulaba nga obuweereza bwa Kawempe North Constituency bukomawo eri abantu b'omu Kawempe North bayonta nnyo oluvannyuma lw'Honorable Segirinya okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ebbanga eryo lyonna yonna myaka 5 giweddewo nga tewali bukulembeze. So mu bbanga lino n'ensalawo era okulaba nti nno nyongereza ku ebyo ebirungi ate nange ebyennyina manifesto yange ey'okulaba nti nno abavubuka bali mu Kawempe North bayayanda okulaba omuntu abawa essuubi nga teri mulala okujjako Mulumba Mathias $10,000. Mu Kawempe North mulimu ba single mothers bangi olw'ensonga ezitalimu zisobola kunnyonnyola wano. Bayayanda okulaba omubaka wa Parliament asobola okubafaako. Eggwanga lyaffe lyetaaga term limits mu constitution yaffe. Mulumba Mathias y'ensonga endeese n'ensonga endala okulaba nga zigenda mu constitution yaffe okulaba nga abantu baffe bafuna obuweereza obwo bwe beetaaga kubanga babonaabona nga balonda abantu ne babeera mu kalumu musana mu nkuba naye ne batafunamu naye ngakasa nti bafunye omuweereza omulungi inshallah. Nze Mulumba Mathias $10,000 Kawempe North Constituency. Mwempa abantu bange mu kitundu ky'e Nansana municipality ebbanga lyonna ery'emyaka 17 gye mbadde mawulire kubadde kwogera era omubaka wa Parliament kyosinga okumwetaagako kwe kusitula eddoboozi ery'ekitundu ekikye. Kale nsuubira nti bwe kuba kwogera ebigambo tujja kubyogera bijja kubuka. N'olwekyo neeyama obutabatiirira ensonga nja kuzoogerako bukwakku ng'omubaka wa Parliament ate nja kwenyigira mu kubaga amateeka ago agatanyigiriza muntu wa wansi kubanga ekyo kikulu ng'omubaka wa Parliament. So nga ate n'ebimu ku ebyo mu kuyisa embalirira y'eggwanga awamu n'amabanja gavumenti geesinga okwewola nja kulondoola nnyo okulaba nga ebyewaffe mu kitundu eky'e Nansana municipality ne Uganda ey'awamu nga ndowooza ku ebyo ebinyiga omuntu wa wansi n'okusinga ddala ebyobulamu ebyenjigiriza enguudo n'ensonga ez'enkizo ez'ensi yattu Uganda. N'olwekyo mbasuubiza Nansana municipality mufunye omuntu omutuufu ate n'eggwanga Uganda mufunye omuntu omutuufu naye nga kingenda okusinga okukulembeza nga nze kwe kulaba nga njayaana nnyo abantu okubasikiriza okujjumbira enkyukakyuka olw'okukyusa obukulembeze bw'ensi yattu Uganda. Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembere ensi yattu Uganda. Of interest to be the direct councillor to sub-county Wakiso. Abantu kubanga ate obuweereza ngaze constituency 2 ngase Kawempe North ne Kawempe South. N'olwekyo bwe buweereza bwange era nze sirimu kyenda bamu baaliwo n'okwekkakanya n'obulungi n'oguma obuweereza buweereza era ensonga lwaki nti ngeze mu buweereza buno nga manyi bulungi nnyo tina experience era nze nja okusooka okubeera meeya asoose okuba meeya ng'abadde avudde mu Parliament. N'olwekyo omuteekateeka yonna kakasa bannakawempe nja baweereza n'omutima gumu ate nja baweereza nga kosa obumanyirivu bwe nnina olaba ng'ensonga zitambula mu ngeri esinga okuba ennungi. Z'abavubuka eyo nyinguze ng'omuntu Submitting in my forms.
Policy councillors reach Waterford Parish. Abakyala basanga obuzibu naddala okuzaala biba bizibu tuzaala tebalina bujjanjabi bumala malwaliro bikozesebwa tebiriyo so tulina okulwana n'amaanyi tulabe nga tubaako kye tukolera abakyala n'ekirala abakyala baweerera abaana baabwe mu bugubi n'alemererwa n'akoma mu siniyafu naba nga awo wakomye talina kiddako abakyala mbasuubiza abaana abo ngenda bateerawo vocational school nga balina bwe bakola ebyemikono nga nfuba okulanga mbafunira n'akatale ebintu bye bakoze bibeere nga birina akatale nga mbabuulira ki ekyokukola ki ekiddako tukoze tutya okwejja mu bwavu. Amanya Najjuka Mary Kisache Enyakasebe. Olunaku lwa leero nze Kawalya Abubeka omubaka wa Parliament wa Lubaga North ndeese empapula zange ez'okuddamu okusaba okuweebwa omukisa okuddamu okuweereza abaana Lubaga North myaka 5 egijja mu maaso awo 2026 njagala okwebaza abakama baffe aba EMC olw'omulimu ogw'ettendo gwe batukolera n'engeri gye batuyisaamu nga tuleese empapula zino nze ntwala omukisa guno okubategeeza abaana Lubaga North kati kintu kimu kye balinze kyokka kyokka kubanga ekibiina kyange ekya NUP kiddamu okuneesiga kinkwase ebendera nsobole okuba nga neesimbawo ng'omubaka wa Parliament. Era ntwala omukisa guno okubategeeza nti olwa laavu gye nnyina eri ekibiina kyange n'obugonvu bwe nnyina eri principles zaffe kutuyimirira nga National Unity Platform ekyange okubeera mu kalulu akajja kiriwo ebbanga lyemmala nga ndi candidate wa NUP kuba nzikiriza kati okuyingira ensiike kitegeeza nti abaana abaze bonna tujja kuyita mu process eyo bwe naafuna tiketi sobole okuba nga neesimbawo bwe mba sigifunye anaaba agifunye nja kumuwagira.